Kale mwina bali ku mukuto gwa Desktop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mutala amayanja amacha amalungi kama tukwebaza kubanga oli mulungi kubanga obukeesezza nga tukyali balamusi lw'amaanyi si lwa buyinza bulolwo omwoyo otwaniza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu ajja asobola okuba nga atukulembera byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana mutusabidde amiina era amiina. Kale lunaku lwa leero tuze twogere ku mawulire agava mu kibuga Vatican ekiri mu ggwanga erya Italy. Vatican kale nayo bagitongola okubeera ensi. Tubaye ne tubagamba nti mu bantu abali ku ntikko mu bwakabaka obw'ekizikiza paapa akwata kisooka akuba abakatuliki tebaagala kubanga bakola ki abakikkiriza. Kaakati amawulire agava e Roma eyo kikakasiddwa nti paapa yasazeewo Papa Francis nti n'abasiyazi bakkirizibwe bafuuke bapriest bafaaza katugambe tukozese bafaaza mu Luganda ndowooza kyoyinza okutegeera obulungi nti kati kikkirizibwa omusiyazi okugenda n'afuuka faaza n'agenda mu kigo n'asoma obufaaza. Tekikyaliko kubuuza, tegakyali mawulire wabula kyakakasiddwa mu ggwanga erya Italy oba mu ggwanga erya Vatican. Mu nsi endala tekinakakasibwa era nti wate teri nsi egenda gyemera kubanga obukatoliki bwonna buwuliriza Roma, byonna bye bakola biva Roma ne saavisi ze bayimba ku Sande buli kimu bijja buzi biva Roma, obuyambi byonna biva Roma. So sikiwa nti papa anaaba alagidde nti okwetoloola amakereziya gonna mu nsi yonna abakkirize mu bigo muggyemu abaki bazita seminarios. Kale mu bigo mukkirizibwemu abafaaza abajja okusoma naye nga ate basiyazi. Tayogeddeeko ku basisita, ayogedde ba priests. Kimanyi baba bazingidde wamu, I think nza okuba nga luzungu lwo lwazingidde wamu nti oyinza oba nga oli musiyazi kasita obambu nga weesonyiye ebikolwa eby'okwegatta sex kasoba akukwakulizoko ke bakuteekako tolina kubanga weegatta naye n'oba omusiyazi ekyo kyo tekikugaana kusobola kubanga ate ogenda ne weegatta ku kigo n'osoma obufaaza. Awo we tutuuse by the way eyo gye tuyita New One World Religion ensinza y'ensolo, eddiini emu. Akimanyi oba omukatoliki kimulekawa awakana nagamba nti eno eddiini ya bwakatonda, ddiini ya jjajja wange ya mama wange sigivaamu, okubanga ate abakulira mmwe abakatoliki akkiriza abasiyazi. Kakati omusiyazi oyimirira otya mu maaso notandika okunkulembera mbulakuba agenda n'osoma obufaaza nojja otandika okulembera bagiyita batya mu lukatoliki misa nga mazima tukumanyi oli muki musiyazi kuba tebagambye nti olina obivaamu olina obanga wabyenenya. Bagambye Father has given a green light to gay eri abasiyazi nabo bambi bafukeko bafaaza bafukeko basisita baleme kubanga ate batulugunyizibwa oba basosolebwa mu Katonda we Katonda wa bonna. Kitegeeza bajja kubanga n'abasiyazi balina bafaaza baabwe ababagatta babanga bagwenyuse ne basalawo babe nga ate babeera bonna. So omukatoliki waleero kosenga bukyali kati kana akabonero ke kalaga nti kyemulimu kivundu. Tetuvumirira ddiini yonna naye Isaya essuula esooka Mukama akyawa nnyo okuŋŋaana kw'amadiini. Takwagalira ddala, takwagala
So gega mawulire agava mu kibuga Vatican. Papa y'omulimu gwaliko gwa kubanga akola one world religion, okusinza ensolo emu, diini egi, era kyekyo ekimutambuza mu mahanga gonna ngagezaako kubanga agatta gawana tuli omu tusinza Katonda omu. It's not true. So simanyi okungamba nti Omusiraamu tulaano, Omukatuliki tulaano, Omusevensi tulaano, Omulokole tulaano, kati tutandika okuteesa ku by'obwakabaka bwa Katonda. Nedda, biyinza obutakwataganira, biyinza obutakola ki ate makulu. So ega mawulire agava mu kibuga Vatican. Yakusoma ekitabo kya Timotheo ekisooka akugamba nti yenna yeegwanyiza office y'obuweereza oba pastor, bishop, deacon, waliwo qualifications bateekawo oba obukwakulizo n'okubeera nga oli wa mukyalo omu n'abaana osobola okulabirira ki famire yo, bwe obukwakulizo ng'ate olina okukkiriza, olina empisa ennungi. Naye kakati ye kati obukwakulizo buli mu Bakatuliki n'oba ng'oli musiyazi kasobola nga teweegatta, kati tekisoboka. Tekisoboka. So simanyi kyekigenda leka Bakatuliki mikwano gyaffe abo Mukama abeetaagira ddala, mulina okuzibuka amaaso, ebimu ebyo bibazibule ku ki ku maaso, bibalage nti ekintu kye mwayingiramu kintu kivundu, nga omuwulira kintu kifu nnyo, kifu. Manyi kati badde babikola mu nkukutu nga bifuluma nti bannaaye Vatican eyo nti eyo siyaga gyebiri, bafaaza basiyaga obwana nti tubiraba mu mawulire, tubiwulira buwulizi. Kati bwe tutandika okulaba nga ate omukulu avaayo n'agamba nti ahati bafaaza babishopu mwenna babuulidde mukkirize abaana bano abasiyaze baba baagala okuyingira ebigo, basome obufaaza bafuuke ba priest, bakkirizibwe. Ekyo kitandikidde mu Vatican oba mu Roma, naye ndowooza kijja kuba nga tekisaasaana ne mu mawanga amalala, kubanga kiri kyekitebe headquarters we beerina kyesazeewo, ate mmwe branch tebusobola kugamba nti okusinziira nga ffe branch tugaanyi bakama baffe kye batugamba, tekisoboka. Era mulina kukkiriza bukkiriza headquarters kyeyogedde, oba kibanyigiriza oba tekibanyigiriza, ne mugenda n'ekyo gwe kinyigiriza oba omulimu olina kuba ng'oguta. Akati gw'oba owulira nti ekyo Papa ate kyakoze si kirungi, amazima olina kuba ng'Obukatuliki ate obufuluma. Manyi tulina bino nti eno ddiini ya maama, eno ddiini ya taata, sigivaamu. Taata wange yazaalibwa mu Katuliki, yava mu Katuliki, yazaalibwa mu Bakatuliki. Akati oŋŋamba otya okulokoka? Ebyo bye tulimu. Naye nga ky'olimu oluusi tokitegeera. Omuntu n'omugamba kakati defending nga kyewakkiriza Obukatuliki kyeki, butandikira wa ye bukutuusa buti eri Katonda? Bukwatagana n'ebyawandiiko nga ebintu nga naye tamanyi bambi. Esooka ne Bayibuli tagisoma. Kati waba Musiraamu naye kiyinza okusanga ne Qur'an tamanyi gisoma, asaala Lwakutaano oba ku Yidi gwokka, naye nga die hard afiirawo ku ddiini ye. Kati ebyo byebimu ku bigenda tuleetera obuzibu, tuzikirire nga tulaba tuti, kubanga tetuva ku maddiini g'abajjajja baffe, tetuva ku maddiini g'abazadde baffe. Taata wange Musiraamu sisobola kulokoka, mama wange Mukatuliki oba taata wange Mukatuliki sisobola kulokoka. Ebyo bye bigenda otuzikiriza. Kakati ku kino kyennyini kye mulabako kino, obanga Papa akkiriza abasiyazi nabo bafuuke ba priest, era omuntu agenda agamba siva mu Bukatuliki. Nti kako omusiyazi emibali akukulembere nti ye eyo ddiini ya jjajja wange. So atukulembera omwoyo wa Katonda, tuleme kukulemberwa feelings,
tuleme kulemberwa nti nazaalibwa mu Bukatuliki mwenina okufiiramu. Buno obulamu obwa salvation oba obulokozi buli personal. Tebagenda kubuuza mu ggulu nti kakati gwali mu ddiini ya mama oba ya taatawo, lwaki wava mu ddiini ya taatawo? Ebyo tebagala bikubuuza. Bagala kubuuza kimu bibala bya mwoyo, wakkiriza omwana wa Katonda omulamu, wakola okwagala kwentiye nti awo kakati ebintu byonna bikoze ki? Ebintu byonna gwe biri bulungi. Naye oba tewamukkiriza tewali gyogaga nti ate jjajja wange yantiisatiisa wa maama kasandoko katagala kumpa kibanja, kasandoko katagala kunsomesa, kasandoko no. Aye tugamba mujemere bazadde naddala mwe abakyasoma nedda osobola okulokoka nosigala nga azadde bo bagondera kubanga oba okyabeetaaga ng'osaba Mukama abeeko kyakola. Kisa kisobola otuuka n'ofuuka kati nga weesalirawo oli independent. Naye ng'okukkiriza oledde wakola ki? Wava dda nako. Tulina abooluganda abali mu nsi ezitakkirizibwa kusinza, naye mu mayumba gaabwe eyo mu mpuku wansi bagenda ne basinza ki? Ne basinza Katonda. Kati Katonda tolina excuse gy'ogenda muwa kuba olina opportunity yonna emukkiriza yonna ogirina. Katogera gamba nti ate nali ntyaba mikwano gyange okundekawo bosi wange, nali ntya nsinga ndoka ayinza okunziggyako ki? Omulimu. So tubeere sober minded ate tumanyi kye tuteekeddwa okukola. So ge amawulire genjagala bba gava mu kibuga Vatican ku kitebe ekikulu ekyabannaffe Bamirembe Maria. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, kitiibwa kikyo. Mukama tusabira baganda baffe abo bagula amaaso ag'omwoyo basobole okulaba n'okutegeera ate okwagala kwa Katonda, bategeere omukwano gwe watulaga n'owaayo omwana wo omu yekka. So okuba nga bategeera amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe. Kale twagala nnyo ndowooza katotoole mu Katonda nnyo okukomawo awo tugereko buwadde bwa US olaba ate bamwe eggwanga ebyo katugenda kubeeramu